Red Zone TV kwoli webale kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira nkuleetedde ebimu ku bigambo Robert Kyagulanyi Ssentamu byayogedde ng'afundikira kampeyini ye ey'olunaku olwaleero abadde mu bitundu by'e Namayingo era ng'avudde Namayingo n'agenda n'e Bugiri ewa Asumani Basaalirwa era ng'eyo yonna alina byayogedde byenjagala owulire ebigambo byayogedde oba speech gy'awadde si ya bulijjo mu maaso ga Namungi w'omuntu naddala mu bitundu eby'e Bugiri ne Namayingo anga district sebbiri bw'abadde alina okuba ng'azikampeyingamu newankubadde ng'olunaku olwajjo baamulemesezza okukampeininga mu bitundu ebyeyiganga bwatyo akedde ku makya g'olunaku olwaleero kakati njagala kugamba nkuwa kigambo ku kigambo speech yonna byayogedde e Namayingo then nkuwe ne byayogedde e Bugiri bayina presidential candidate bayina candidate gwe baleese mu kifo ekya Bugiri municipality ewali Asumani Basaalirwa era naye alina byayogedde ku nsonga eyo nga bwe njagala owulire live yaganye okubanga ekwata ku mukutu guno wabula ngenda kuwa speech yonna nga bwetambudde oyinza okubanga tobiwulidde kakati kekadde owulirize speech y'omukulembeze gyawadde n'ebimu ku byasuubizza okukolera bannayuganda naddala abantu ba sayidi eno singa anaaba afuuse president bino bye bigambo bye byategeezezza abantu b'e Namayingo then oluvannyuma lwa speech y'e Namayingo ngenda kuwa n'ekitundutundu ku speech gyawadde abantu b'e Bugiri wulira bana mulio bakalumu muli solidi bana nzena ndi solidina mwebalirira bana olwaleero aliwo abantu abansanisiza oidinze nendaye n'abantu be banoomerera abantu be bali kudoogereza n'abo abantu ze bensingako okwenda kuba ndidi nti nze nabaali bandoogereza ndidi nti mwena Museveni ali bandoogereza aye nenatumulage nti tituli bakusindika maino Hello, Mr. Mayor. I like this man. Jagala nnyo abantu abamanyi amazima ate nga bagamanyi nti gali simple. Uganda okukyuka tetugenda kwetaaga ba profesa. Uganda okukyuka tugenda kwetaaga mmwe abantu ba bulijjo. Tugenda kwetaaga gwe omuvuzi wa boda boda. Tugenda kwetaaga gwe omuvubi. Tugenda kwetaaga gwe akola mu ghetto. Tugenda kwetaaga gwe omukubi wa bbulooka gwakola mu kibali gwalimu omuceere gwakola mu golodi. Mwena nimwe ensonga. Musobola okera ku makya ne mugamba kati bikyukemu. Omutembe ina sibettayi bw'ati najja n'ababuulira nti muli bagagga nti Bobi Wine afaanana nga mmwe tiwafuuka pulezidenti ekyenjawulo kyagenda okola tagenda kwata ssente aziteeke mu nsawo yo naye ze bakubbako agenda kumekeka shuwa tebazikubbako webale ino webalire irala webale kubeera Bobi Wine wa kifo kyo ono musaada anenda ino ayi ne maama mwenda ino babuulireko ekyama kya bebiwo anti kati nze nali Busia gyenzaalibwa. I want to be when you grow up. I want to be a doctor. I want to be a pilot. I want to be a president. Abana bamwe tewali asobola gamba I want to be a doctor. Kuba myaka 5 ali mu kusima gold amusimira bali abagagga basobola okusomesa abaana baabwe Bulaaya bafule omwana wo slave. Omwana otasobola gamba I want to be a doctor when I grow up. Kubanga bamukeeza mu child labor. Bana basajja batufuula baslave batuzizaayo mu 1820 temubikiriza bamuna mukobe nti be. So tugenda okukyusa ekyo naye tulina kikyusa nga tukwataganye wamu baganda bange. Ensonga y'ennyanja tujogeddeko, ensonga y'amasomero ensobola n'ogisulako kuba muno mwe musinga bana temudduka mutawulumuka bana ndiwo mukomewo mpolampola mukomewo tewaba muntu mu abatiisa mumukuba ekifaananyi bwe naamala okulayira ajja tunyonyola lwaki abadde atiisatiisa abantu. Katukomewo olw'ensonga y'obudde sijja kumala budde ku masomero
ngamanyi nga namwe bwe mugamanyi sijja kumala budde ku nguudo zimanyi nga namwe bwe muzimanyi sigenda kumala budde ku malwaliro na byanzijanjaba mbimanyi nga namwe bwe mubimanyi kyensobola obbagamba nti bigenda kukyuka ate bigenda kukyuka nga tumaze okutwala obuyinza. People power, our power. Kati njagala mumpulirize bulungi nnyo nammwe abali eyo njagala mumpulirize bulungi nnyo. Ani acyankalanya abo abantu? Tocyankalanya bantu bonna. Bannange nabudde wala nnyo nga njagala bawa message eno. Njagala message eno mutekeyo budde, mutekeyo emyoyo, bwe muva wano mutwale message eno mugitwale yonna yonna. Bannange ebyo byonna bye mbagamba tuzze tubibagamba mwena mubyagala muzadde n'abaana abalina ne pulaani ez'amaanyi. Abaana abava wano mu Busoga wano betutuula nabo ne twogera owekalamoja najja n'akaba ennaku ye bano bamuwanguzi bano bakaluya bano baswengere bano ba aga ne mutuula nabo ne bakaba ennaku eri e Busoga ab'e Buganda ne bakaba ennaku buli wamu. So the crying is over. Ekitulese wano tubadde tukaba ebbanga ddene era tusobola okukaaba emyaka emirala 40 naye wano tulese solution yeriwa. Solution bagiyita protest vote. Lwaki protest vote? Omuntu ayinza okujja n'agamba Bobby mu 2021 twajja ne tulonda twavayo mu bungi ne tulonda naye ne babba akalulu kaffe. Yes, number 1 2021 twali twakajja. Number 2 2021 batugana okutuuka yonna yonna buli wamu batukuba tiyakasi abantu babakwata nga beekwasa covid. Kati tewali covid. Mubalabe baggala amakubo, mubalabe bano baligezako tusomoza baagala okukola obulabe ku bantu naye tuganye okubawa ensonga kubanga tumanyi bulungi nnyo Yesu balina emmundu, tumanyi bulungi nnyo Yesu basobola okutta abantu naye tebalina kye beekwasa. Ate oba batta abantu mu 2021 paka kati Museveni twamutwala mu International Criminal Court anytime. So njagala mugende mu kulonda kuno nga muli confident nti buli kimu kyonna kiri kusaidia ffe. Buli kimu kyonna kiri kusaidia ffe. Njagala kana akalulu baganda bange abaana b'e Busoga, njagala kana akalulu mukatunire nga opportunity nga omukisa ogukyusa bino ebintu once and for all. Kana akalulu nze nabasababulirirawo nagamba kansoke nsirike bisirika basoke batunominating ne banominating. Kati bamaze okunominatinga kati kambabulira amazima tetugenda jasi mu kalulu kulonda bulunzi, tugenda kukanoonya tumekenge kiwa tukunga buli omuntu tukalonde. Webale baba bwe tumala okukalonda tukakuume then bagezeeko kakwatako awo. Lwaki mbagamba bwe nti kubanga kino kisoboka ate kisoboka. Kati mumanyi ensonga lwaki twasokedde Busoga? Tumanyi bulungi nnyo nti region endala zonna zituwagira naye tumanyi nti mulina population. Kati kambabulireko tulina support everywhere naye mu abaana b'e Busoga kambabulireko ekyama jasi mmwe mwekka ne mwegatta ne bali abayaye b'e Buganda bannaye musobola okukyusa ebintu. Tubikole bwe tuti wano mulina population enene eronda. Mbasaba temuggwamu maanyi, temukkiriza muntu yena kumala bantu manyi gaffe nti zigenda kulonda era bigenda kubeera ng'ebyaluli. Mbasaba tewali muntu gwe basibanga agenze kulonda, tewali gwe bakubanga agenze kulonda. Kabeere mukadde, kabeere muto, kabeere mwana, kasanga weze emyaka 18. Mbasaba mukunga abantu tuveeyo massively. Abaana b'e Busoga muveeyo mu bungi mmwe musobola okukyusa ebintu. Population yammwe y'amaanyi nnyo. Temufaayo eby'e Buganda twavuddeyo nga tubitereezeza temwabirabye. Ate ne tutuuka wano n'abakulu tebakkiriza temwabalabye. Kakati mmwe bannannyini nsi mmwe mbulayo. Mbasaba muveeyo mu bungi. Manyi bulungi nnyo ti Museveni afube nnyo
okunafuya okulonda era bangi kibali mu bongo bagamba bino byekuluka Museveni kabulijjo banatuuka mu makati ga campaign awo ng'akwata Bobi Wine bwe lunatuuka okulonda nga ajjako intaneti Bobi Wine ng'amukwata ng'amusiba banaamusiba ng'akwata abakulembeze nga nabo abateeka mu komera ng'akwata abafuut soja eri muto kati ali mu komera Waiso ali mu komera ng'akwata Tawa ng'akwata ni ng'amusiba tumanyi nti eyo ako ke katabo ke abaffe ffe akatabo kaffe kaliwa mbasaba abantu b'ebusoga mubuleka tunulire nze mubuleka tunulire ffe tetuwera na 1%. njagala bakwasa obuyinza nga nvudde wano mba appointing mwenna mubeere ba agent baganda bange ensi zigenze zikyusa Burkina Faso bantu bebagikyusa Sudan bantu bebagikyusa Tunisia bantu bebagikyusa naye okugikyusa tetugenda kwekyanga bwekyanzo bakwekalakasa bekalakasa we want to vote twagala ensi yonna yonna tulabe nti ono tumugyeko tutaddeko ono kati awo kwekyo nebeere nti ono gwe tuggyeko alemeddeko oganye okutekeko gwe tulonze kati awo muteki ng'obuyinza mwaba kino kisoboka naye kisoboka nga mulonze ekyomukisa omulungi nakyoka nkibabuulire baafuba nnyo okutusikataringa baafuba nnyo okutujjako akabonero baafuba nnyo n'ekibiina kyaffe okukozesa abantuntu okukozesa ekooti naye waggulu eyo waliyo Katonda kubanga bye bina byabalema era tugenda mu kulonda era baganda bange nzize nga mbagamba nti teweenyooma naawe osobola okubeera Kyagulanyi ne wano mu Busoga tulinawo bakyagulanyi era ffe twabalabye edda era bagenda kujja gye muli nnyinza okubasize nabo ne buli ajja kujja n'akabonero buli agenda okujja agenda kujja n'akabonero muyinza obutandaba naye mujja kulaba akabonero kagenda kubeera ki akabonero kagenda kubeera umbrella tubasindikira abakulembeze be tukwatagana nabo Uganda sigenda gikyusa nzeka Uganda tugenda gikyusa ffenna tugenda gikyusa n'abakulembeze betulayiza nammwe betusabe mbalayize tibagenda kubeera basavanti bammwe tebagenda kubeera ababuusi abo abakulembeze bagenda kolera nsi abo abakulembeze bagenda kola abantu bye baagala abakulembeze abo bagenda kujja bakute umbrella mbasaba mubeesige ku lwange kuba bwe munaabeesiga mujja kuba mubampaddeko obuyinza baboyi bange tewali mukulembeza jja na umbrella agenda basente za magende bwatu mwakirabako era mujja kirabako tewali mukulembeza agenda bali amulukwe nga zene umbrella era bwali kigeza mujja kuba mumpaddeko obuyinza so mbasaba omukulembeze agenda okujja ng'alina umbrella bana mumuwe mumulonde so njagala kumaliriza kuba obudde bugenze njagala okubasaba mwenna mu byenyigiremu tosobola kayanira kyotayina tosobola kuyomba nti bakubbye nga tolonze kalulu musooke mulonda akalulu mukalonde mu bungi ate bwe mumala okulonda tewali kuddayoka mubeeremu omwo mubeeremu mu tawuni zammwe mubeeremu mu site zammwe akalulu bakalanga balina okukalanganga kwemuli balina okukalanganga kwemuli kakati mulabanga bwe tuzze wano jasi tubadde n'amayingo muze mulaba bwe byuganga kiba kikutte ejjinja kiba kikutte mwenna oli asudde akalulu buvunaanyizibwa bwe okubanja akaluluko kati singa mujjanga bwe mubadde muzze wano n'abeeringa gye bali mulowooza basobola kutta bameka kuffe njagala obakakasa nti bano abasajja bajjako era ku makya badduka emisinde nammwe mutye ekyo kigenda kubeerawo nga mulonze baganda bange njagala okumaliriza nga mpereza message abantu ab'enjawulo message esooka njiweereza abasirikale manye ne mumwe babataddemu abasecurity mwambagamba baganda baffe nammwe muli basireevu era twagala okwenunula naye nammwe twagala okubanunula twabasuubiza dda nti musobola okufuna omusaala okubaweesa ekitiibwa
nga nasookedde ddala private nga tandikira kakadde kamu kuba mu risikinga obulamu bwammwe. Emundu eyo gyositula nnene nnyo, emundu eyo gyositula ekuuma bali abagagga ababba ggwe n'abaana bo, n'ogenda n'okubaba n'emigo kubanga bakulwanira balwanirira abaana bo, n'omala n'oddayo mu maama yingira pole, n'oyingira mu unipoti ng'abaana bo tebasomye, ng'omukyala we agenda kuzaala n'ebirala bibafaanana bwe bityo. Mugenda kubeera abapoliisi n'abasirikale ab'ekitiibwa mu Uganda yammwe. Mugenda kubeera n'omukulembeze nga tabakolera mpalana n'abantu bemukuuma wabula nga bakolera mukwano. Ekyo kigenda kubeerawo. Njagala okuweereza message eri abaana ba ghetto mwenna, abaana ba ghetto mwenna, abaana ba ghetto mwenna manyi kwe muli. Njagala okubabuulira nti Museveni yali tamanyi kigambo ghetto paka bwe yawulira nti waliyo Bobi Wine. Bali tebatulabawo bati ulira nzijukira mu 1996 nga batuyita bayaye. Naye kati saawa zino bajja gye muli tuwama abaana ba ghetto najja yenaye naweddeyo naye bamuyigiriza n'okumenyeka. Bukozi bamenyeka we bati otegera saawa zino bajja gye muli mu ghetto zammwe basobole babakozesa okulwanyisa baganda bammwe. Abazungu bwe bato bwe bakolanga nga bawamba Africa nga bafunayo abaddugavu be bakwata abaddugavu. Bano abasajja tebatusobola singa tebakozesa abamu kuffe. Babulira abaana ba ghetto musobola okwenunula. Ensonga lwaki bakozesa sente ze balina okussa malwaliro ne basowa abaana ba ghetto ne bakugamba ne boza omusango si kibi, ne bwokuba si kibi, ne bakusanga ng'onyonjaye si kibi. Mbabulira baganda bange eyo embeera gye batwagalamu si we tuli. Ze nali mwana wa ghetto nga ninga gwe noli nawe naye sapowa nawe topowa kuba mu ghetto buli omu abeera superstar. So njagala obabulira mwe ba ghetto youth abali wano mu Busoga, abali e Buganda, abali eyo yonna eno time ku transforminga bulamu bwammwe, eno time ku transforminga ntegeera yammwe. Gwe buli mwana wa ghetto ali mu ghetto kati oli mu kukanyiga, oli mu kubwa, oli mu kunyooka, oli mu kalumamu. Njagala okubuulira eyo gye nali. Naye bw'obulamu si bw'oyagaliza omwana wo oyagala akule nga wanjawulo, muli talented. Senjogera nammwe kubamba manyi, kubamba firinga, kubanze mmwe, kubandi munnammwe temukozesebwa. Babakozesa kubanga babatya, naye ku lasti namwe babanyiga. Sobi bamutanga bamaze omukozesa, Zebula bamutanga bamaze omukozesa, n'abalala bangi nnyo babatanga bamaze okubakozesa, naawe bajja kutanga bamaze okukozesa. Tokkiriza bino bibabalimbalimba, tokkiriza bino ne babaleetera abayimbi ne babateekawo. Baboyi nze nali muyimbi nga nze nsinga okuba omubi mu site. Naye mbabulira waliwo ekisingawo muddembe lyo. Oli wano leero bw'oba olina emyaka 15 mu myaka 5 ojja kubeera n'emyaka 2. Bw'oba olina emyaka 2 mu myaka 5 ojja kubeera n'emyaka 25. Bw'oba olina emyaka 25 mu myaka 5 ogenda kubeera n'emyaka 3. Tukula buli lunaku. Omulimu gwo kati olunaku lwaleero kwe kumakinga sure Uganda ekyuka, omwana wo agyeyagaliremu. Boyi tugenda kikola nga abagenda okulembera mu kikola yenze kennyini kyali wammwe. So mbasaba temusiriwazibwa, temubuzaabuzibwa. Bano abasajja tebabaagalangako, babatya ate bamaliriza namwe bajja banyiga. Naye guno gwe mukisa gwaffe okubajjako ebyaffe byonna. Mulijjako nzikiriza muŋŋane enimi ndi mixing nakobolosoga n'ataama Oluganda byonna bamanyi mubijuwa si kyekyo mubijuwa. Kati muwulirize okubeera wano ffenna abangi okulaba nti yonna gye tugenda abavubuka bavaayo, si kuba nti Bobi Wine tebamumanyi, no, mubadde mumanyi kuva dda. So manyi temuze kuwagira Bobi Wine oba bana bakulembeza bali wano, manyi nti mwagala Uganda empya. Ensonga lwaki nzija wano, ebitundu bingi nnyo tetwasobola bituukamu mu 2021 naye mwatuwa obululu era ne tuwangula. Era sina kubuusabuusa, sina doubt nti era mugenda kutulonda. Naye
ensonga lwaki tujja wano twagala mwongere ku understanding bwe mutulonda kiki kye mugenda okubanga mulonze kiki kye tugenda okukola kuba kikulu nnyo ne mumanya nti tetuli mu usual politics nti mulondono politician agenda asibe tayi ayogere mu luzungu ajenga ne 4-wheel drive nga bwayita ku kyalo nga amakubo gongera kubeera mabi nga malwaliro gongera kubeera mabi nga amasomero gagenda kubeera mabi agende nga buli omu afuba kubeera MP oba kuba bufuuka MP oba ne chance zibeera minisita ebyo tebigenda kubeerawo twamaze ddo bagamba nti bwe tunabeera abakulembeze tolaba nti bakyali bange besimbyewo tebigenda banyumira nnyo kuba n'omusala gw'aba MP tugenda gukendeeza tebigenda kunyuma kubanga n'ennamba y'aba MP tugenda gikendeeza tebigenda kubanyumira kubanga n'ennamba y'abaminisita tugenda gikendeeza tugijjemu eyo more than 80 baminisita babeere 20 tebigenda kubanyumira ne president yennyini tagendayo kunyumirwa kubanga n'obuyinza bwa president tugenda bukendeeza twagala president nga si yalonda abalamuzi twagala ne president nga agondera abantu nga muntu wa bulijjo so amawulire ge tuleeta si malungi eri ba politician naye gana mawulire malungi eri abantu mama abaana b'obusoga bwe munatulonda bwe muti egenda kubeera kye bayita massive transformation of Uganda and Ugandans twagala tukyuse Uganda ate tukyuse ne bannayuganda Uganda tugikyuse engeri gyekulemberwamu ne bannayuganda tukyuse engeri gyebeerabamu bannayuganda batandika okwerabamu value munnayuganda atandika okwerabanga omunigeria munnayuganda atandika okwerabanga munakenya munnayuganda atandika okwerabanga omumerika ng'omuchina tuli wano twenyoma munnayuganda n'agenda buli lunaku ennyonyi zitwala abaana baffe zibatwala mu slavery ne munnayuganda boosi we ebuwalabu asobola omurepinga asobola omutwala ne bamugyamu ensigo n'agissa mu mwana we bamukazi we basobola omukola kyona kyona tetulina value. We want to bring back the value of the people of Uganda in Uganda and in the diaspora. Eyo ye Uganda gye twagala Uganda gye twagala okuteekawo ate nga kigenda kusoboka banangeza ababuulira ntambudde ensi yonna bino mbirabye yona gye mwasindika okulaba ndabye amawanga nga twali tubaddeko nga tugasinga bwe mbeerawo ne Busoga ne mbagamba ku mirembe gya Amini twawaako Dubai obuyambi tosobola kikiriza tegera ku makya ne kugamba mu 1962 twali tusinga Singapore tosobola kukikiriza tebakyaliyo oil zalatri tebakyasena amazzi mu biba tebakyaliyo kwashako tebakyaliyo polio tebakyaliyo kolera ebyo byonna byakyuka ebyo byonna bisobola okukyuka ate bane bye tubasuubiza kati bisobola kubanga byali byakolebwa 25 years ago so byebagamba kati bisobola okukolebwa byebagamba kati bisobola okukolebwa bafunya manifesto yaffe ne programu yonna gye planning okukola Uganda naye ate tutambula mu bitundu ebyenjawulo kubanga tumanyi nti mu Uganda yaffe gye tulimu buli wamu mulina ebizibu ebyenjawulo ekibagatta nti mwenna mulina ebizibu buli kitundu kya Uganda kirina ebizibu onde dati byanjawulo bwe twali tugende busuku ku mwalo mbagala wekubo nga temagala tutuukeyo tulabe ekiriyo tulabe bagoya abantu ku nyanja tulabe bebasa abantu abantu bebasika ku bwerere tulabe abantu bebattako sente okuyingira amazzi ennakyoli sosi Katonda kyabawe bwerere era kinkoze bubi nsigezeeko mu mizinga byetolwe mu bizinga bisingira n'emizinga eyo yonna manyiyo